Okay, banange Weasle tuyinzeko mukasera kano oli otya understand nyondi ndi easy netegeke dias gwanga mujje kubenna kuzweddeyo inyambo kakozeseka neno okay weewaawo kankuze katono nyema bigamwe bye bibaddewo about muku celebrating a birthday ya muganda wo radio oku celebrating obulamu bwe lunaku lwe yafa. How do you feel about this whole thing? Chi feeling sad kuba enaku bwezityo nze ne muganda wange twa celebrating anga nasanyu ne chi feeling so sad nti yafa era just tulina kuguma tulina kunyweza bunyweza ne tuguma ne tumuselebrating nenga chi feeling sad. Yeah. Okay, kitegerekeka. Era wenyine ku nsonga yenyine ya muganda wo radio abantu bangi abazze bagamba nti twandibadde oba wabaawo nga gobono gamba nti oyongerako replacement ekintu kino bazze bakiyimba okumala kabanga kanene. How do you feel about that? A replacement tuyinza kufuna replacement esinga radio teriyo mu Africa yonna replacement teriyo so nga teri replacement bagikaka bukasi replacement katonda yagikola so katonda abaji because I'm so glad. Wow. What's your plan? Oluvanyuma lwa bino byonna. Plan yange era music tuli kirala nze ndi music man era tuli mu kuyiya tuli mu kutoba musically ye plan ediko ennaku z'omwezi nga 10 kyekivulu kye tuliko essaawa no enteekateeka erieta briefly tuyisemu ennaku z'omwezi nga 10 nze netegese dda bampima dda engoye zange zatuuka dda dyekero yazituusa dda ennaku z'omwezi nga 10 tugenda kubeera cricket over gwanga mujje abantu tojja kumbuuza mbu kyanjawulo ki ekyosuubira okimanya ekibeerayo mayanja family representing wizomanizo ngenda kujja ndi mukambwe nnyo nagena okutuuka alinga obukambwe bumpetisiza nyaate totukanze nnyo wesigala yekolabe bajja kunyumiza so of course nina okubeerayo era weewaawo ndi musanyufu nnyo okuba nti olwayo tubafunye ne mu studio ate mwembi babiri omulundi ogumu ekitali kya bulijjo era wennyininyini naawe njagala okwongerezaako omukulu olabise bulungi era onyumye munnanga aterindako ku mbaga yange ojja kundaba embaga yaddi oyagala onsumulula osuna no tubiranga nja kuweereza kaadi okitegeera kale obubaka bw'obujibulwa bweyandiyagadde okugamba abantu essaawa eno essaawa zino obubaka bwange bambi mwebale kutwagala nnyo mwebale kwagala Jose Chameleon essaawa zino omujja kunsonyiwa nazzeeyo mu senior 1 nazo mu senior 1 nkyali bujje abakazi ngenda bakwata defilement obubaka bwembagamba oba tokisusiza bususa kambakwatemu kale weewaawo naye nga mwebale twagala nga nnaku za mwezi 10 tugenda kubeera ku cricket ovo gwanga mujje abayimbi bonna buzomanizo gyali gyendi buli omu gyali ne babebi gye bali ate kasitoleeta babebi nze oba mmaze abashuga bonna awo wennyini ng'osimbyewo akati olw'ensonga gyesinza kubuusa maaso gyesinza butakubuuzaako twalabye maama wa radio ng'agamba nti abakyala bakyamuleetera abaana ab'emyaka 2 kakati gwe muganda we tubuulire abaana ab'emyaka 2 n'abaana ab'emyaka 28 nze n'abange bakyanemye okubala kati atoyagala mbale wa radio wakitondeka oyinza otumbirako n'otugamba nti osanga yalekayo wayo kubanga owa 28 kiba kiteza amuzaala ayina nze nkyabala bange lindako n'amalayo abange tujja kumuddira gwe tonaba kubafuna abajjewo nga bakomplaininga ku kintu kyekimu bakuleetera abaana bibaawo munnange naye nga wamma seriously ekirina okuteekingwa abalina kukola DNA kuba munnange oyinza okkaayana ne mutuuka ali ku DNA nga wali ebyalubaluba kati ekikigwera mu DNA era tetukaayana nakaayana nze bwe ndowooza kale weewaawo obubaka obusembayo eri abantu obusembayo thank you katugende tweyongereyo big up Jose Chameleon big up Leon Island good life twesangeyo gwanga mujje